Eggye lya Uganda erya ADF n'erya DR Congo gongedde okwasizaamu okulaba nga bafuugaza abayeekera ba ADF abagumba mu bibira by'e Congo. Gavumenti ya Uganda beerumiriza okusinziirayo ne bajja mu Kampala okukola obulumbaganyi omulina okutega bomu. Mu ntegeeragano yatuukibwako wakati w'amawanga gombi okulwanyisa abakambwe bano mu kikwekweto ekyatumibwa Operation Suja, bajenerali babiri okuva ku njuyi zombi okuli Gen. Kayanja Muhanga owa Uganda ne Gen. Bombere Komil owa DR Congo basimbudde ebyuma ebigenda okukolesebwa mu kukola enguudo ez'omulembe ezinaabatambuza okutuuka mu bibira by'e Congo abajambula bano gyebeekukumye. Ebyuma bino bigenda kukola enguudo okuli olwa Kasindi Beni oluwerako obuwanvu bwa kilomita 8, olwa Bunagana okudda Goma oluliko obuwanvu bwa kilomita 89, saako olwa Beni Butembo oluwezako obunene bwa kilomita 5.4. Kisuubirwa nti enguudo zino nga ziwedde abayeekera bano bajja kulenyebwa ku nfeete n'okusaanyawo enfo zaabwe nga Gen. Muhanga bw'annyonnyola. Yalikuwa kwamba ni destroy kuteketeza kambi za adui ambao tumefanya sisi pamoja na FATA. Tumeteketeza kambi za ADF. Nagendera Nathura omukwanaganya y'emirimu gya kampuni ekola enguudo eya Dot Company Services agamba nti omulimu gw'okukola enguudo zino gwakugibwako akawuwo sabbiiti ejja era ng'agumiza nti kugenda kukolebwa bulungi ate mu budde n'asaba obuyambi obumala wakati w'amawanga gombiriri. The road works, we are going to do a quality works which we did other roads like Ishaka, Kagamba and other roads. There are many roads which we did which is quality to now. So the same maintenance we will do in Congo roads also. Just we need a support from everybody, immigration, customs or Gen. Bombere Kamili akulira ekikweketo kya Shujja ku lwa DR Congo asuubizza okuwa abakontrakita obukuumi obumala n'ebintu byabwe. Je reviens pour vous dire encore que nos deux présidents, Muse Kaguta Yoweri Museveni et le président Félix Antoine Tshisekedi, nous ont encore donné mission, toujours à notre équipe, mon équipe et l'équipe. Meja Peter Mugisha omwogezi w'ekikweketo Shujja aliko byalungamiza. Fwe ng'amagye tuziyita security roads, enguudo ezinasobozesa okugenda amangu okutuuka wa omulabe wa wanaabeera. Sylvester Mapozi meya wa Town Council y'Empondwe Lubiriha agamba nti omulimu guno nga guwedde basuubira bizinensi mu kitundu okuyitimuka mu bbanga ery'emyaka 2 omulimu gusuubirwa okuggweramu. So people who are transporting traders will be going forth and from, that is like 3 times a day. The transporters will earn, the business people selling commodities will also earn from that. And Gilbert Muhanguzi yakusakidde eggulire lino.